Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukane mbulango kwe bali kwera ngo chale mklaba Delta TV tukole programu eno ey'okwanjula n'embaga we yakatwegatako tugamba nti musawa yaffe esooka twakutuusizako abagole baffe basse kiranda abakoze embaga ate nga n'okwanjula kwabwe twakulaga mu kaseera kano tugenda kubeera nga tukutuusako omukolo omulala naye nga tetunabwe okutuusako nkugamba wano wendi wenneeyagalira wenneeragira nawe osobola okutuukawo nawe osobola obeera nabyo ewaka singa ojja ku Interior Center enateete waneeno ku luguudo lw'ewakaliga opposite nguvu bagambe beyi bagisalidde ddala 50%. Okitegedde kati entebe ebadde ya 5 ogifuna kwa 25 akameza kabadde ake10 okafuna kwa 5 okisanga ku Interior Center enateete ate ng'osobola okusasula mpola mpola mukwano kale no munaye ne gamba ne banafa abanjovu estates bayina ettaka ate nga bayina n'essomero eryanjovu junior school wali eri Nancy na Wamala Sharitas Baidwal yankozeko akaviri ne makeup n'abayizi tubaniriza abapya jukira tugenda kubanga tutikira n'abayizi baffe mu December fa baffe tubatikira ne tubawa ne certificates mu kaseera kano mukwano nga nkyali wano ku Interior Center neyagalira mu ntebe ya taata njagala okugamba nti omugolo omwami gwe tugenda okutuusaako ebirabo byonna ebinene yabigula wano yatwala entebe yatwala dining yataba entebe ya taata natwala sideboard n'atwala ebirabo nga bingi yagamba nze ebintu byenjagala okutwala ebintu nga tebirabikangako ku mukolo gye bazaala mwana wa buwala na Bumba Rema bwatyo n'abitwala nga birungi teyakoma okwo n'amwana emmotoka omwami ono bamuyita mwami Jagwe Sulait ye yalaze amaanyi bannanga abayimbi babadde kuli decoration yabadde mulungi omukyala yanyumye si ye musiraamu nga yeebikiridde bulungi nga bwaseka bwati n'olaba dimpo bannange bakoze omukolo menye kindekeki leka nkutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukyali wano ku Interior Center nateete mwami Jagwe nga walaze amaanyi gwabadde wali eri ebweyogerere mu bbuto nkwagala nnyo tovaawo. Bonera ku ngoma ya feri omwana wino buli ngoma y'emebuka buli mebuka omanyirawo masanyuka omwana wino ayayaya bonera ku ngoma ya feri omwana wino buli ngoma y'emebuka buli mebuka omanyirawo masanyuka omwana wino oluganda kuyiga nakatiwulira sewendikwa wali kwabene kibeera kikyamu okuwerera irene tiwalikwa olikwa nawe ene fetu tabalira kabakate tabalira pana kenze kiyaga muzukulu wagabunga lotsaira lyo likola simi eba okotanda sibula embasubiza bateke radio sakone telefaina akasizo omwana agendera ddala okumirango mwana mubona yangambye asinga kusinga abalala okumira ku mwana oyo abatakende essanyu linzita ono mwana kyankola ulire vumbe ayayaya zeze butuze empita kekalu era engoma ffe yetugatta mu mange owengoma bonera ku ngoma yaffe omwana wino buli ngoma eyolwebuka buli lwebuka omanyirawo masanyukuka omwana wino ayayaya bonera ku ngoma yaffe kitange pulira akabi kali mukulwa omutawana ne kuva mu kupapirira kituufu boyisayisa amaaso nze mbalabye taata nange mbalengedde nsigira ekifaananyi mu sekondi 3 ye kitange bafaananye batya taata nga ggwe bananye abakulembedde amanyo simayiringa munyiivu alinga wakkoni ye kitange soka omumpero ku muzindaalo mpulire kitange bambadde nga ggwe kinnagayaza kuliko abambadde obusuuti ono omuyimbi taata omumanyi aluwa Sara Gomezi toza naye bamuleese kale ye akaseera kkiriza uno akayayanira nkamuwe twogereko ebigambo 200. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulu nga ffe bazzukulu ba Muyinga Samama okota abeddira omusu. Anga ffe tuli bazzukulu ba Walusimbi ebakka mu Busiro. Mukulu nga beffe abatuuse. Yemmwe. Essebo. Muzze mutya. Mukulu nno Kizito w'Emmamba atwesibyeko nnyo. N'agamba nti yatta omukago n'olujja luno. Era bw'atukulembedde n'enkata ow'enseenene. Ye.
mukulu Nkokola atunudde gy'oli ate omutaka Kiviiri bw'onoomutaasa tunaatuuka ku mufuubeeto olowooza nna n'atuuka eno essebo kola kino weewaawo ngambiro yakuwadde akazindaalo essebo waliwo omuganda bamwita Mukiibi ono w'olugave mukiibirize essebo bwe mba mukkiridde emmanga temutuuke Namayumba essebo mukome Namiryango kale mukulu oyo Kizita atuuke nkale ssebo abefumbe tukupe engalo ssanyu ly'abefumbe bagiise Delta TV ekulimu leero agamba kimuwonge nanyini nigidi bannaffe bazzukulu ba Walusimbi nga beffe kkiriza mu kaseera kano emukulu toyinza kutuuka mu nnyumba yange essebo okuggyako nga bamaze okukuba saki essebo abaana abaasomera e Bugema kkiriza bajje bakwateko mu ngalo nkale mukulu buli gwe bawa doozi yayingira wano nkale tweyanzeege selekta leeta abasawo bassebo ne bannyabo kambanjulira selector Pioneer. Tell me no need no girl around my baby. That is a remix thing. Fire, baby. But surely now kumanya tibyo single kwagala wasanari take set your women. abasawo badokita kwagala wenne mu kikutegeza nenenya. So baby babaleta and the babaleta. Says you wakanya chiche so. buli gwe bawa doozi yayingira tetulina bude weewaawo amwise Pioneer oyo mumumanyi ndowooza sabula sabula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh bazzukulu ba Muyingo Esama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh mukkirize omunyumi omulungi talekaawo mwaganya weewaawo sajja wa Kabaka kkiriza takwaliza eŋŋanda akolaga kifu essebo amanya gange nze male weewaawo Abdullatif Sarongo ndi muzzukulu wa Namwama tukubire taata engalo ez'amaanyi ate nga abanzaala bazzukulu ba Ndugwe Katende Mawokota weewaawo abo nno be bammange okuba bwe gutyo kkiriza weeyanjulira abantu z'enkola yange tubambage mukulu nze gw'olaba nze Sulaiti Jagwe muzzukulu wa jjajjaffe Muyinga Essama Mawokota eyeddira omusu era z'engalo z'owulira ennyingi abange mukkirize omukolo nga guno ogujjudde ab'ebitiibwa ogujjudde abagagga ogujjudde ababede tetuyinza gwolekeza bwanga nga tusoose kufuna saala oba edduwa okuva eri omutonzi kkirize mukama wange omukulu w'ettwale eryakira municipality Uganda Muslim Council ate nzi kitange yanzaala weewaawo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم امين اللهم يا ربنا ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه امين ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين اللهم لا سهل الا ما جاءه سهل امين وانت تجعل الحزن اذا شئت سهل امين اللهم يسر في امرنا ولا تؤثر علينا امين انك تسمع منك يا رب العالمين امين صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه امين 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 nzija kusaba abefumbe tudde waggulu naffe tukube gwaffe omubala saagala atudde yadde agalamidde twagala ayimiridde wagaala esabasajja kuva ettanete lyolyonna ine eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe olwetyo Lorenzi zonna twesimye nnyo olwa Buganda gyaffe ekitiibwa kya Buganda kyafa kannyo naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne sitenda Kabaka
tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava nnyo naffe tukikumenga awangaale ayisa abasajja kabaka wa Buganda n'engalo ez'amaanyi fenna tusaba Katonda twegatte tukumenga by'obuwangwa n'ennono zaffe mu Buganda fumbe kika kya kitiibwa ky'abazira era kinansangwa ayisa abasajja kabaka jjajja wa Lusimbi naffe ffenna tunakuuma n'ekitiibwa kyo emirembe abange mukubireko effumba engalo ez'amaanyi naffe nno bazzukulu ba Muyingo n'olwaffe nalwo twakalugjayo mu studio abaana b'omusumba sukulu ba Muyingo tuyimbe n'essanyu n'ekika kyaffe obutaka tusibuka sameyo mukalo kafa amatendo bazzukulu ba Muyingo ffenna tuyimbe kivu kyajja okulumano okutwalana kikulumira kuma kiwulirira bunono nasejja kulesuli wangala saabasajja kabaka waffe abanga ab'omuswengalo n'akaluulu Ukirize essebo buli gwe ninako obuyinza atuule omukulu agambye tutuule namweze mbafuga ate ffe abanavudde buwambo tituze kuwamba buyinza bwawa mukulu wonna obuyinza gwabaavu wa leero nsanze okulaba naffe okubasiŋŋaana bakulu eradde nnyo bakulu mu abalenzi mugolokoke batubuuza eradde nnyo bakulu muli mutya mukulu tujja kuba bulungi mujebale tuweereza gye baba tuwadde bamaama muli mutya eradde abawala mukkakkaneeko muli mutya tuli bulungi ssebo amiina mwebale kunyuma webale kusiima ssebo alhamdulillah bane mwetulire tetwazze mu lutalo amiina sajja kabaka akkiriza essebo walaba omwasirize ng'asirise mu lutula mwandibaamu mutalabitaakujjo ekituufu kkiriza payoniya essebo akola ogwamulese nkale muko selekita leeta abantu ennyini neebuuza bwebuuza nti ki ekituufu ekimutuulako omwana oyo omulenzi ate tabakuba omuwadi very sponsored by MTN kale mubuuze abantu aba
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iza salamu zezo. Tusanyisa obalaba bassebo. Musanyuke ku baffe weetuli leero. Tusanyisa obalaba bannyabo. Kale nnyabo. Era ate bassebo. Era ate nnyonnyonnyo. Musibye butanyo bassebo. Ensiba ya wano leero. Era ate bannyabo. Era ate bannyabo. Musibye butanyo bannyabo. Tusibye bulungi mukwano. Nkuliko amakubo. Tugayise bulungi. Okolesa amakubo omanye ekiri mu paakingi. Ndabiramu neziyopanga oba bazijeewa nokolo bino bijja bigereko omulambo tegubulwa tulo oganda kukaaba zonna zibaawo nkale ali waliwo ejja kati waliwo ejja namba ki nankani bombadia wabwera ekisaawe kyayo omugenyi omukulu mwajjiro tonaafuna wetulinyiga makoteti waggulu ewambaati buli muna omulimu gwe omusawo musawo w'ebisawo omulaba nga bajabikabamu bwabazibwanoliza okulowooza nti yalinamu eyedde 10 ku byaguze basawo muli muti mwebala otwaniriza naye naffe mutulaba nti tubalumbye abefube tugatengalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyisa okubalaba bassebo. Naffe okubasiŋŋaana bannaffe. Tusanyisa okubalaba bannyabo. Naffe okubasanga bannyabo. Era dde bassebo. Era dde nnyonnyonnyo. Era dde bannyabo. Era dde nnyonnyabo. Nkulike ekkubo. Tugayiseemu bulungi. kale wana abalenzi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyisa okubalaba bassebo. Naffe okubasiŋŋaana bannaffe. Tusanyisa okubalaba bannyabo. Naffe okubasanga. Era dde bassebo. Era dde nnyonnyo. Era dde bannyabo. Era dde bassebo ne bannyabo. Kuliko amakubo. Tugayise bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onoyita wano ine ebbaasa ya salaamu. Tusanyisa okubalaba bassebo. Naffe okubasiŋŋaana bannaffe. Era dde bassebo. Era dde nnyonnyonnyo. Tusiibye mutanno bassebo. Munnange tusiibye bulungi. Tusanyisa okubalaba bannyabo. Kale nnyabo. Era dde bannyabo. Era dde bannaffe. Tusiibye mutanno bannyabo. Tusiibye bulungi. Mukuliko amakubo. Makubo tugayiseemu bulungi. Mwebale kujja. Amiina. Okimanyi nti omuntu ayinza zirikira mu mukolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era dde bassebo. Era dde nnyonnyo. Era dde bannyabo. Era dde nnyonnyo. Mukuliko amakubo. Makubo tugayiseemu bulungi. ng'obuuliza ku bunkenge oba alina ekigo eki kimutabwanya muzinga siibye bulungi mukwano siibye mutando wassebo okyalaba okwanjula n'embaga